Kale oli mulabe mulungi ow'omukuto gwa Destiny Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mutalamanja mwebale kubanga ate mutugoberera nakuza omwezi 18 omwezi gwa 7 2025 gw'omwaka kaseera ka byabufuzi nokolejo nga buli woyita wonna owulira vuvuzela misinde neka tubasabire bannaffe bayitemu bulungi balema tekola muvuyo buza ku bantu balamuziza ko mena nabe kulira Destiny Hope mwebale tugoberera mukama yebale kubakuuma mulinyi ya Yesu. Kale maye kasara kano bahita nayo cyane wano sokogana byotatekeddwa kwogera kituufu kasera kazibu nnyo kakati wa video na Uganda ezabamalako enviri ku mutwe video ezo ezimu za speaker wa parliament Anita Anet Amongo Triple A Nalongo Chala Magogo ebyo nabitibwa ngagamba President Museveni ayi katonda wa Uganda wa Uganda ate walo katonda kitaffe katonda mwana ne katonda mwoyo mutukuvu Trinity kale katonda kitaffe ye Museveni katonda mwana ye muhozi omwana bidyeza abantu kale banadini oba bakkiriza bo baziranga kuvoola katonda tosa kugeraageranya muntu ku katonda nedda katonda yasigaza ekitiibwa kye nga ye atosobola n'okola ebyenkana bitya tosobola mwenkana ekatosa agamba nti gundi katonda nti katonda wa Uganda sabe agamba manyi time je tulimu ya byabufuzi ato ino okujjayo buli kigambo ekinasanyusa omukulu akulabemu muyite katonda olabe ate katwalo ekisinga awo guli katonda wa Uganda kitegeeza otali Uganda sakola se beerawo Uganda gwojuwa obulamu katonda yatuwa omukka gwe tussa kyo kituufu video yanyiza nnyo banna Uganda banyiga nnyo tugamba kirabika ate newaleeta yulu mzeeyi era omustalinga era ku myaka ejanga banga taata wange naye nagamba naye nzikiriza nfukamire kuba gwe taata gwe katonda waayo linetooka lijjo twogeza ebigambo atari kirala era bonna boogera ebyo bamanyi amazima naye kiseera ke tulimu muganda wange bw'otafuga mumwa byogera bisobola okutwaza mukomera biyinza okuyisaawo biyinza okusuula n'ogwira ddala nova ku maapu kati olina okwegendereza kati omukulu awo omukulu olina omusha olina omuliko gwe nayizinga tosaasula siteepu pataata agamba wadde olinonayo ebigambo ebisaana era ekyakola bulungi bannayuganda abanyizaamuko genda ku mikutu egimulaba comment agamba nti gundi we yali agenda okugwa Nabukaduneza byebyo kuwaganyala akwera nti munene the downfall bolagede benji kasoka tukwe video ezo olabe speaker Anita Amongo nga ayogera agamba omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa jajja abaana abazzukulu bamugambye nti gwe katonda yennyini awedde emirimu ligino ate mutabanyiwo ye Yesu Kristo Munazalesi gasooka owulise vidiyo ezo nsobola okubaga ate tukomawo. Believe in the Trinity. Tugoberera mu kitaffe. We believe in the Trinity. We believe in God the Father. Tukkiririza mu Katonda. And God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Father is
President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit. Ate mwe Holy Spirit. You should vote for them. Mulina okulonda abantu. God bless you all. Katonda abeere nammwe lubeerera emirembe n'emirembe. And when you vote well, and for us in Teso, especially in my district, we believe in God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit. And God the Father here, and that is my slogan. God the Father here, we have Jose. God the Son, and then you are the Holy Spirit. God bless all of you. Ndowooza yoyo Anita Amongi akugambye President Museveni Katonda kitaffe MK Muhoozi ye mwana ye Katonda omwana kati mwe abawagizi mwe mwoyo mutukuvu sokoleke kakati mwoyo mutukuvu kaba Katonda wange eno Uganda okaba oseka awo wetutuuse ng'eggwanga for God and my country ye moto kakati mwadiza tibakimanyi kati Katonda akasula mu Uganda n'omwana bannayuganda bonna ensi gwe basaba kama mpa omwoyo kasi ofunayo munnayuganda oba ofunye omwoyo mutukuvu Mukama Katonda gwe eno kala akasaya ka politics ogawulira ebigambo ogambe naye kiti kino sawa zino n'oba otegera olina okwewunzaamu owunga mukko n'okwewunzaamu oyogera ebisanyusa abantu pulira naye ndowooza abantu era obalaba engalo tebakuba bamalaga nayo no babiki byayogera anoonya otukubya laddu kakati ate tusaali awo President n'abako amaka gakyalamu era President tasobola kukyala ndoba wa bulijjo omugenyi mubede era wakyala amazima ddala suubira bikulu Katonda abakusindikira kinamuŋŋoona kigenda okulekera ebyokulya ba Destiny Helper oba ng'olina amagezi waliwo mbu yagenda n'abuuza banetu bakolere ki muli balimi tugulire enkumbi basaba nkumbi emifo kyosa trakita Pulira ebyame nga bikyakusibye osaba bwa nkumbi ya 3,000 n'omuyingi gwa 2,000 tewalabako n'omulala bamusanga kyamulu ey'amabuloka namubuuza nkukolere ekintu yanzeze wano ssente buli lunaku nfuna egi ebiri gimmala geme ng'okyali mu busibe bakubuusi nagana omusajja ono yalibuga njagala kyuma kikuba buloka oyo okusotta kyamumeeka $2,000,000 bonawo President bomusimbyemu oluseke alogera musangawa naye bakuba zigera okutuukako oyinza ofuna $6,000 zoka bweziti gomanyi kyano mwe ziyitira bazikuba oluseke bateekamu emikutu awo nno nga Katonda akuyambye kujjako nga zikuweeredde awo ate amalaga gaba omukulu wabawo abikolako nti gundi wayalinga kuno $2,000,000 ogeragerawo oti maama 12 yonna abamu tebafuna si byangu muganda wange akale omukyalo ono President weyakyadde we ndoza naye era yabadde amusuubira bamugambye weetegeke kubanga yabadde bayambadde yero ne bamugambye omukulu agenda kyalako wano yagambye gwe Yesu wange gwe Yesu obwavu Yesu andabikidde obwavu mpologoma otera nakeekulya buli Katonda era kituufu Katonda bwe mwamuyambe afune ku ssente kiwe kiri bannaaye obuvu buno bukwogeza bukukozesa n'ebitaliyo
Yesu amumanyi. Oyinza okulatira nga mukazi mukkiriza. Naye olina okunoonyayo kiri ekigenda okusuukunda omukulu. Kakati gwe yategedde nti Yesu wange taba mukkiriza oyo. Bwe yategedde nti Yesu. Ayinza okuba nga mukkiriza. Ayinza okuba nga ate ali eri mu bakatuliki. Naye awo yaligambye Yesu. Wandigambye Yesu oba mukristaayo Yesu. Abaprotestant. So katumukuwe. Katumukuwe kubanga simanyi. Ekibi ayesooka okwogera ebyo byonna n'agamba eyo famire mugikolere bino ne bazirya. Gwe nno ozanya n'okuzanya. Ne bazirya abamwetoolodde awo. Mumuzimbire ennyumba ya bisenge 8 bakuzimbira toyi. Akayumba nga toteekamu na kitanda 6x6. Ne bagamba omukulu ennyumba yaggwa. Nti mumpe ku bifaananyi. Ate ebifaananyi n'obudde obwo. Talina budde. Nga lwaki tebakubayo ekifaananyi kya nnyumba yonna. Ne bakimuwa. Bali bagezi. Ate bagamba geza. Bakubuuza ogambe geza. Famire yantojo oba okoyo okulya ennemmere ewooma. Eyensi. Jagenda eri obukadde gye bwewetera emigongo. Kale leka tukuwe omukyalo alesoba. Nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Oli mulabi mulungi ndowooza omukyalo oyo bambi omulabi. Mulabye. Sometimes so munenya. Outside mo tosa mbeera mbi bano babali bubi. Ekituufu. Si bonna naye abali obulungi be batini. Ati bambi bamugamba nuunye engeri yonna gy'owaana omukulu. Asobola okuwa ku ttooke. Aveemu akando naye abakugamba be bagenda n'ozirya oluusi. Oba azifunako. Nga bakukozesa. So ezo video zanyiza nnyo bannayuganda naddala abakkiriza. Okubaga omuntu obuntu n'omugeza ku kitiibwa kya Katonda. Tolina geraageranya muntu ku Katonda. Kebane ngandi wa mukisa okukyaza pulezidenti. Omukulu w'eggwanga. Niba naye nti nkyaziza Kristo Omunazaalesi. Tetugaanyi Katonda akozesa abantu. Katonda akozesa abantu okutuyamba, okutukolera bye twetaaga. Naye ate omuntu oyo talina kutuuka ku ddaala gy'oli amukozesezza. Kuba just Katonda amukozesezza bukozesa. Ate tolina musuuta. Umutandike muwa mannya gotateekeddwa muwa. Kirina okuba n'omwami ewaka ayinza kuba na neighbor sweetheart. Banaye sweetheart kyange gwotalinze mpuliranga n'omusaayi gwesibye. Osenga kitaata ky'abaana. Era buli buli wenkutunako wenti ndabira ddala taata w'abaana bange. Sikyuba ososigala mu maka ago. Ate omalayo. Ogenda buli wenkulako wenti ndabira taata w'abaana baga gy'owulira ku mutwe. Baga engoye ezo. Ekuwerekera. Anti gendera ddala. Gendera ddala oyo n'abakuyamba. Abakutaasiza. Omulala migere. So kyefaanaanyiriza. Omanyi Katonda omulamu yatonda eggulu n'ensi. Ebbanga ly'okuza okutuukawo n'abo abaana. Ani ababeesezaawo. Kino kibuuzo. Abaana babo baddewo baga bana. Batuuse ozadde bameka abafiiridde mu ssanyu. Bameka abatatuukako. Bameka abanoonya nga tebabalaba. Kitegeeza wadde by'oyagala tebinnaba kulabika. Naye abaddewo ng'akulabirira. Akoze n'okusinga nga w'osuubira. Kituufu. Kakale tokwata muntu n'oga ate ggwe. We Yesu yennyini Omunazaalesi. Ondabikidde. Nzijjukiza oyo weeruweeru. Yenze mwene. Yesu Kristo. Yenze Kristo. Eyaliwo. Kigambo alabise. Olabira ddala emizimu egyogera. Naye Yesu yabulirawa. Akaseera kutukamanyi akabyabufuzi. Ekyo kituufu. Abantu bagenda okwogera ebikontana ebitasaanira. Akaseera alina okukola buli ekisoboka kyonna okugula obuganza eri abantu n'okugula obuganza eri omukulu. Ekyokubiri n'embeera.
era abo wadde bavudde kuba enjogera yakuvoola Katonda. Naye oluusi otulanoogana kakati omukyala we alina abaana. Abadde anoonyeza abaana kyakulya kituufu. Bamuwadde gaapu, bamusomeddemu. Pulezidenti asatuuka tusagabana ensanyusa okulaba n'osirika. Olina okukola oli mulwadde. Olina okwogera ekigambo. Ng'omukulu kijja mugamba kaakati oyo mumuzimbire ennyumba. Ate walabye amaka. Beetaaga ennyumba. Wayinza omubuuza kiki? Pulezidenti kiki? Tanze tulina bowa. Nkukolere ki nga ggwe manyi ng'ebyama ebikyakukutte. Ababuuza awo okolere ki nga ggwe abaana tebalina fees $2,000 buli ttaamu. Naawe nosaba $2,000 owakanasi yasabye $2,000 buli ttaamu. Ngiri emizimu kankubuule omala genda naganeko oli musiro manyi kyewasabye nti ate ki nti $2,000 dati baana school fees gy'emitwalo 8 ntokakasa era gye balese. Tosobola kugenda maaso ga president n'akubuuza kiki ng'omanyi ssente yonna ey'e Uganda agirinako authority n'osaba ebintu bya stupid. Olina kusaba biri eri engero gusaba ekizibu at least mwenyini agambe ng'ompiseeko nnyo nnyini agira kakanyeemuuko. Oyinza okunyiga n'omusaba ennyonyi wetumiisinga amaaso ga Katonda. Wekiri tusaane tutaweebwa tetumanyi tetumanyi kyetuteekeddwa kufuna. Kituufu. Sawa oli mu myaka 17 kati mukama ng'omusaba obufumbo. Ate obusaba bwaki tetumanyi. Kalona tulina twetereeze kati bebo funa chance ogenda mu maaso g'omukulu tamanyi byasaba. So tulina okubeera abeeteefuteefu. Ekyo kituufu. Mu maaso g'abantu nga bano ng'ofunye chance naye ate mu maaso ga Katonda okusingawo tulina okubeera abeeteefuteefu. So zezo video ebyobufuzi byo bigendera ddala mu maaso naye ffe tukubiriza na there is still hope. Yesu ye Mukama. Tunuulira Katonda yekka yagenda okyusa embeera eri munnabyabufuzi agenda kyusa bulamu bwo. Emanyi batugamba nze katuwano kasamumpa dinekubo ndirinye ate yalima gomanya kati eri ekayunga nazaalibwa balisuubiza kolansi kyoso okugamba ejeje nyona jona emyaka jiji na 3 nga bali kuko oli mwe buli kalulu turakita ziri mu kkubo eri munnabyabufuzi agenda kyusa bulamu bwo taliyo kola weesige Katonda wekiri. That's all. Beonoteka kani neonoteka noonoleka kaliko walawo bonna bibogera peregesi kutusudia basudia tewali kyagenda kukola era mulena malolangira mu January n'essimu z'omanyi tezibeerako jamula 229 2 awo nga batandise obumyufu bwabwe awo abakakomera bagamba nti nze yewammwe oli owedda omwana enzaalwa wemumanzi bamwekubye ejje naye nga tewali kyakoze wadde n'ekimu ekyamanyi tasobola okukola kuwa mipiira abavubuka akati gwe emipiira abavubuka kigenda kuyamba ki ebintu byebatusibiramu ebyekisibu akuŋŋanyiza abaana ku kyalo abawadde omupiira ogwo gugenda kuyamba ki mu bulamu bwo ng'otalina nasuubi mb'olizanyirako wadde KCCA oli mu myaka 3 kale ate omupiira ogenda kuzanya mu myaka 4 batusirwaza mu bintu ebitali moshi era tugamba weekwasa Katonda yekka yalina amagenda eri munnabyabufuzi agenda kutaasa bulamu ebyo weerimba kola nga okkiriza ki Mukama siibula mubadde balabi balungi nnyo okuva gye tutandikidde Mukama abampeera omukisa nga muwuliriza ebigambo ebyo kale sigala kubanga nsukako wano njala twetolemu tunaakomawo kooti ensukkulumu yakatyemudde omukyala atakyalina kati musango okuba nga afumbiddwa mu mali amangi. Waliwo ekitongole NGO wannakyewa yatwala omusango nga egaana
bange gamba tetukkiriziganya abasajja kuwasa mukyala asukka mu omu akubanga obutabanguko obuki bungi ate nekyanta omukyala bangi badde babakwataani babatwala ku erosina bakuba nti yafumirwako wali so kati talina musango bingi byabadde mu lulingi eyo atugenda okuba nga ate tukomawo nabyo naye nga byonna babitunuleza n'ataaka ku bufumbo is attack on marriage teri kirala mulabe yataaka yenyini ewedde emirimu tusobola kuŋŋamba nti okubeera n'abakazi abangi kigenda kukendeeza violence kira tekisoboka kyongera bwongezi teri ne bajjajja baffe aba edda balina abakazi bangi mu nyumba emu naye nga omuvuyo eddogo eryali linyooka olunyooka kusiranyiza abaana n'okijjamu n'enjawulo so omuntu wabanga ayakkiriza Kristo leka atambule ng'ennono ya Bayibuli wekola ki bweri naye banaateekawo etteeka eryo ligenda kusigula bangi olaba bakikola nga tewali tteeka n'awasa omulala kakale ogenda muwabirawa era kati bino waliwo alobera kijavaawo ekyo kituufu ate ekikyogera gamba ate mwami wange akkirizibwa kubanga bebadde ng'ensonga erobera enkulu kale kuno kupromotinga bwenzi bwennyini katwetoolemu ku katono tujja kuba nga tudda n'ensonga eso okuba nga ate tuzitemaatema mugwe ategedde Kristo nyweza Pawulo agamba nyweza ekyo kyewakkiriza eyo engule waleme kuba wakola ki agikugjako katukomewo